Nkaniriza nnyo gwe munnange achaje komiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe kabanda busoke owenda balanga akala amatendo nze kubuuzaako nateera olunaku olwaleero munnange kansubire nti oli bulungi anti tukyali mu katabo kaffe Mbayiwa akawandiikibwa omukulu Walabyeki Magoba era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Abba Maama we ani Abba Maama we tula akalira anateera mbikutuseeko Nkoligo bwe yategeeza Mbayiwa enkeera nti yalabye ndibassa ku ssaawa 4 ez'ekiro mu mazina n'omusajja era ye yamuzaayo nga yabadde wa benzi awo Mbayiwa we yeebuuliza munda ye engeri ye asimba obusimbi ekinuulo gy'ayinza okuvuganyaamu n'abo ab'emmotoka olunaku olwo lwonna yasiiba anoonyereza magezi ga kufuna ssente naye asobole okufuna ekidduka eky'omuliro kyokka ye omutima gwe nga teguli nnyo ku mmotoka wabula pikipiki nga ye muli obwongo ng'agamba nti singa agiyonja obulungi ate n'ayambala bulungi n'alyoka agivuga ng'akutaamiriddeko katono ati ng'awerekerwa omuntu era n'agivuga bulungi mu ngeri ya ddembe talirema kusikiriza bawala bangi munate naddala ndibassa atamuvanga ku mmeeme okwewola ku ddoola n'ekyo n'akityamu nga talaba bulungi gy'anajjanga ssente za kusasulanga bbanja kubanga bwe yabalirira mu busente bw'afuna buli mwezi ate ajjeko eza busuulu w'enju zino za mmere ko n'ez'okwecakazaako ng'alaba talinaawo n'emu efikkawo okusasula bbanja oluvannyuma ebirowoozo bye byekubira ku nnyina mu kyalo nti kagende amulimbe ekirowoozo ekyo olwamujjira n'afuna essanyu lingi nnyo ng'alabira ddala atuuse ku ssente Mbayiwa yali taddangako mu bakadde be bukyajja ku kibuga bwe baamuwandiikiranga nga bamuyita ng'abaddamu nti bakama be bamukozesa nnyo nti era mu wiiki tebamuwaamu yadde olunaku olumu luti okuwummulako mu budde obwo Mbayiwa yali amaze okuyiga pulaani nti ng'oyagala okufuna amangu ekintu ku muntu osooka kumusonsekayo ky'omusonseka era ng'okimuwa kimuwe kirabike ng'ekitaliiko bukwakkulizo bwonna awo gw'okiwadde asanyuke akuyingize munda mu mmeeme ye ng'omuntu omulungi ddala bw'amala okukubalira bw'atyo mu bantu abalungi b'ayagala osobola okumufunako bingi munnange ne Mbayiwa naye ku lwokutaano olumu kye yakola kwe kwekuba ku mukwano gwe ddoola n'amusaba amuwoleyo ku nsimbi nga ziizo nga zaakuzzaawo ku nkomerero y'omwezi ate olw'okuba nga ddoola yali amanyi nti Mbayiwa musasuzi w'amabanja mulungi teyaddamu ng'amuwa ssente zonna ze yali asaba Mbayiwa olwazikwatako ng'agamba nti ddungu ayizze teyalwa nga yeekuba mu dduuka aguzeeyo olugoye olw'ekikyala olulungi ddala ekkanzu emu ssaako obusuuti wamu n'obuteeteeyi bw'abatoobe ko n'obuwale bwabwe enkeera ku lw'omukaaga yakeera mu katale ng'agulayo nnyama eyasavuwala okuzaama wuuyo ayambuse mu dduuka aguzeeyo emigaati mwana sukaali n'amajaani olwamala okugula ebyo byonna ng'akwata mmotoka zidda waabwe mu kyaggwe olwali okuva bw'ati mu mmotoka ng'abeeka baamulabye dda bajja bagwirana batakizza enduulu obusekoseko n'obulali buyise kuli baabo bamututte mu nnyumba eradde kabuladda maamu nyooge mirembe ebyo nga bye bibumbujjaawo okukamala baanyumyamu ebiti nga biibyo n'asumulula ebirabo bye yabaleetedde si ku ggomesi ya nnyina n'ekkanzu ya kitaawe bye yabayiwamu okumanya kitaawe yasanyuka nnyo bwe yayambala mu kkanzu empya ne yeetunulako awo n'azina nga bw'ayimba okuzaala kujaagaana okuzaala kujaagaana mukyala we yalaba bba ali ku mateera atyabula n'atema akakule eke wali owulidde nga bw'alaamiriza nti maama nnyabo maama weezinireko mwami wange ani yali amanyi abaana nabo tebaludde ekkalaayi baagireeta lutali luno ne bagibuutula nnyini ng'eŋŋoma nga bwe basaaka
n'akuŋŋaanya n'oluyimba luli. Ziraba olwafuna ekkanzu empya gye yagenderamu okwekubira ebbidde. Akawungeezi ako kyokka yaleka awadde mutabani we sseggwanga w'enkoko. Bwe baamala okulya ekyeggulo, Mbayiwa ne nnyina baatuula awo ne banyumyamu ku bintu bingi. Ekimu ku ebyo mwe mwali ekya Ziraba obutayagalira ddala kuweerera bato be. Nnyina bwe yakoona ku by'abato be, Mbayiwa muli omwoyo ne gutandika okumuceekeera ng'alowooza nti agenda kumugugumbula olw'okuyisa muto we ng'ekyonziira luli lwe yagendako ewuwe ku kibuga. Amangu ago kyeyava atandika okwogera ku nsonga eyamuleese eka. Yamulimba nti waliyo omuntu eyeetaaga siringi 6 mu bwangu nnyo nga kyava atunda enju ye ey'abapangisa ku nnusu ezo zokka, ate ng'ennyumba eyo eyinza okuvaamu ennusu 1,000 buli mwezi. Awo n'asaba nnyina yeekubeekube afune ennusu ezo 6 azimukwase agende agule ennyumba eyo, era nti bw'anaamala okugigula ssente z'ali kuŋŋaanya mu myezi 6 egisooka zonna waakuziweereza nnyina zizzeewo 6 kali ke yatoola, ate olwo balyoke bagabanirenga wakati ssente ezinaasoloozebwanga ku bapangisa. Ndi kuno yeewuunya bwewuunya nti mwana wange simanyi ogudde eddalu, nze mbweyo tamukumire nange ennusu 6 nzijjawa? Olaba sikwatangako mu ngalo zange wadde ennusu 1,000 bwe luti. Wano Mbayiwa we yaleetera pulaani eno. Ku mbuzi ennyingi z'olina mpaako 50 ŋŋende ngatunde e Kampala nfunemu ssente ez'okugula enju eri. Era olw'okwagala okumwagazisa ennyo ekirowoozo ekyo, yafuba nnyo okugenda ng'amulaga emigaso egiri mu kwegulira enju e Kampala. Era ekyatengula ndi kuno kye kino, yamumatiza nti enju eyo bwe tugigula tujja kugifunangamu siringi 1,000 buli mwezi, tuzigabanirenga wakati, naawe otandikenga okukwata ku ssente eza buli mwezi ng'abakola mu ofiisi. Mukazi wattu ndi kuno bwe yawulira atyo, wamma muli n'afa amabbabbanyi, n'abuuza mutabani we engeri gye banaatundamu embuzi. Mbayiwa tabadde mubi, amubuulidde nga bw'ajja okumuleetera abaguzi okuva e Kampala. Mpozzi kano nkakugambe, kitaawe wa Mbayiwa Ziraba yali musajja wa maddu nnyo, era ab'oku kyalo nga bamwongeddeko lya maddu ga ddenge. Amakulu nti maddu ga ddenge ofuuwa bw'okomba. Ndi kuno bwe yagendako gye bamuzaala, bwe yabasindira obwavu obuli ewuwe bulwanira bifo, abakadde be kwe kumuwaayo embuzi 3 alunde afunengamu ejjamba. Kwezo 3 emu bagiweereza Ziraba. Eya Ziraba okwolwo teyasulako mutwe, yagirya ne batamiivu banne. 2 ezaasigalawo ndi kuno yalimba bba nti mbuzi mponge za lubaale mukasa, era Ziraba teyeetantala kumuyiikiriza nti aziryeko, ne bwe zaayala ennyo awaka talina gatambaala by'ataasobole. Eyo yonna akatuveeyo. Kyazira ndi kuno okukkiriza kutunda ku mbuzi. Enkeera Mbayiwa yalinnya mmotoka kudda Kampala aleeta omuguzi. Bwe yamuleeta mu kifo ky'okutikka embuzi 5 nga bwe bakkaanya, yatikka 6. 10 lye yayongeramu lya kuwundulula byambalo birala asobole okwakayakana mu maaso ga Ndibassa. Omwana ayambala n'atonnya. Ndi kuno weewaawo yeesunga obulamu obulungi. Embuzi ze zigenda okumutuusaako teyalema kuwulira nnyiike nnyingi olw'okwawukana nazo, so ate Mbayiwa yali ajaguza olw'obulamu obw'eddaala erya waggulu ennyo bwe zaali zigenda okumutuusaako. Nga tannava waka, Ndi kuno yamubuulirira mu bingi. Mu magezi nnyina ge yamuwa mwe mwali eky'obuteeja baatanga ng'omugagga, nti kubanga ekyo kiyinza okumuwendulira abalogo. Naye Mbayiwa kino yalaba nga tayinza kukigumira n'atawabula nnyina, kwe kumwanukula n'amugamba nti naye maama, mu kibuga bwe weeyisanga omwavu gw'ofiirwa, kuba bonna bakuyisaamu amaaso era n'osubwa emikisa mingi egy'okweyongera okukulaakulana. Mbayiwa naye obutayagala kunyiiza nnyina si kulwa ng'akyusa ekirowoozo kye, n'agaanira embuzi ze, yakkiriranya n'alabikanga amatiziddwa ebibuuliriro ebyo, so nga munda yali abiziimuula buziimuuzi.
ebyo nno siibisuseeko wano kabanda musoke kankwate eryandeese nzire Nabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekinaddako ng'ate nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.